Abantu basatu be bakubiddwa amasasi e Busano mu distrikti y'Embale mu kkumiro ly'ebisolo. Poliisi n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo beezobye n'abantu bwe yabadde egaana okulimira ku ttaka erigambibwa nti lya gavumenti nga kukumirwako ebisolo. Bano bapookya n'ebiwundu mu ddwaliro ekkulu Embale gye bali mu kufuna obujjanjabi. Batandika okuba abantu amasasi. Buli basanga omuntu yenna ne bamukuba amasasi. Benjira mu nnyumba z'abantu. Basitula ebijanjaalo, enkumbi, embaawo, buli kintu kyonna gye basanga ne bagenda nakyo. Abalwadde twafunye abalenzi babiri n'omukazi omu. Embeera zibali mu kweraliikiriza, bali ku bujjanjabi, ate bagenda kutereera, bagenda kuba bulungi. Abalenzi bafunye ebiwundu ku bigere, era omukazi yafunye ekiwundu ku mutwe. Okufa mu myaka ky'Amini ng'afuga tuli eyo, Opota afuga tuli eyo, tebatulumbangako n'omulundi ogumu n'emundu. Naye kino twewuunya ate guno obufuzi tuba tetulooza nti bulungi bufuuse bwa mutawaana kukwe bwe Busano. Poliisi n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kkumiro ly'ebisolo erya Mount Elgon National Park bagamba nti abantu babadde babateeze mu kkubo oluvannyuma lw'okubagoba ku ttaka nti era babakubye amayinja kyawaliriza ab'ebyokwerinda okuwandagaza amasasi agakutte abamu ku babadde balwanagana nabo. Kwerwanako twakuba amasasi mu bbanga ekyembi amasasi ge twakubyako gagakubye abantu basatu bwe twogera wano bali mu ddwaliro Embale. Nabasindiseeyo mu field bagobeyo abantu abo era babagobyeyo bulungi naye kati mu kkubo nga bakomawo bwe basanze road blocks ezo era kyekyaleese obuzibu. Gibuvuddeko ekitongole ky'ebyettaka nga kiri wamu ne Uganda Wildlife Authority batandika okupunta ettaka ly'ekkumiro ly'ebisolo n'okuziyiza abantu abadde balirimiramu n'okubeerako. Busano tukubiza abantu b'e Busano eri puroguramu ya gavumenti tukiwe ekitiibwa abantu abali ku ground bakole emirimu gyabwe. Obanga olina utakanya ne surveyors department endala gavumenti egenda kisindika ewulize kiki kyogamba kubanga nti obanga wesanze oli mu boundary ya national park gavumenti ejja kuvaayo erisatulinga abantu. Tetwagala kwekalakasamu nga twakatandika tugumikize tulinde gavumenti kyekola ejja kubanga eyamba buli omu. Abo abantu ababaddeyo nga save egenda okuyita be yakwatiramu nga bali mu kibira tetugenda bagobayo essaawa eno okutuusa nga paalamenti esazeewo ki ekyokukola. Bano bagamba nti bagenda kuttira muntu yenna ku liiso eyeesenza ku ttaka lya gavumenti okukumirwa ebisolo.